أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. abatwala ab'ebitiibwa kansubire nti muli bulungi sawaisi wa Allah abeerenga atuwa obulungi. Olwaleero biiznillah tugenda kubeera nga tutunuulira ku nnukuta ya kaf. Omulundi ogwayita ogw'emabega twatunuulira obufulumiro bw'ennukuta ya qaf ne tugamba nti ennukuta ya qaf eriraanaganye ennukuta ya kaf. Kati olwaleero biiznillahi mawla subhanahu wa ta'ala tugenda kubeera nga tutunuulira obufulumiro bw'ennukuta ya kaf. النقطة يا كاف يخرج من أقصى اللسان مع الحنك اللحمي والعظمي. تدم النقطة يا قاف يا كاف يخرج من أقصى اللسان مع الحنك اللحمي والعظمي معا. النقطة يو انفرميلا أوليمي جرutani كلا باتوا غاماتي أوليمي والو جرutani كلا كاتي أوليمي جرutani كلا يو موانا واتوينو ewaliraanaganye akanyama ke bayita laha akanyama ke bayita laha. Omuntu wayasama ennyo bw'ati eno ku lulimi gye tutandikira waliyo akanyama mu Luwarabu tukayita allaha. Kati akanyama ke bayita laha olulimi gye tutandikira eno nga lukwataganye wamu n'oluba olwa waggulu oba n'akanyama k'oluba olwa waggulu wamu n'akakumba wavaayo ennyukuta ya kaafu. Wavaayo ennyukuta ya kaafu okumpi n'obufulumiro bwa qaf. Yani qaf eri mabega ku katini ate kaf yo nebeerako mu maaso ku katini olulimi gye tutandikira nga wakwataganye n'oluba oba n'akanyama k'oluba wamu n'akagumba kalinga akagumbagumba kuba oluba ogenda eno mu maaso gaalwo ng'onaatera otuuka wakati waalwo waliwo akanyamanyaga waliwo akanyamanyama n'akagumbagumba waliwo akagumbagumba. Kati olulimi lukwatagana eno gye lusemba lukwatagana akanyama wamu n'akagumba k'oluba olwa waggulu ne wavaawo obufulumiro bw'ennyukuta ya qaf ne wavaawo obufulumiro bw'ennyukuta ya kaf ne tugamba nti ak tak bak bukra dhikra dhikru dhik 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 idha shamsu kuwirat ku bwekyo bwe tusoma obufulumiro obwo obwa kaf. Ennyukuta ya kaafu eyo tugikolako ensobi nnyingi nnyo. Tugikolako ensobi nnyingi nnyo mu zo okubeera nga tugifaananya qaf. Oli we yandisomye kaf n'asoma qaf. Mathalan qul ya ayyuha alkafirun ya qafirun qul ya ayyuha alqafirun la ka ennyukuta erina ebitendo ebijawula ne ku qaf biyitirivu. Ebimu ku byo erina ekitendo kya hams sirif ogiwulyanga erinamu hams ak naye weegendereza nnyo nkaddamu kano weegendereza nnyo ng'ogiwa hamsi olw'ensonga nti nnyukuta ya shidda nnyukuta y'amaanyi newankubadde erina obusirifu naye ate yaki y'amaanyi. Kaakati oluusi tugenda ne tugiwa nnyo hamsi amaanyi gaayo ne gabula. Olina agamba baki la bak osooka n'ogikwata mu katini then n'ogita bak oba dhikru 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 dhikru. Bwe tutyo bwe tusoma ennyukuta eyo eya kaf oluusi tugifaananya sha. Mathalan olina aga dhikra ذكرها وسبحوه بكرا نينصبي أيضا بكرا وابرو شوكا نوجي كواتم وسبحوه بكرة وأصيلا بكرة وأصيلا. يو النكتة كاف نكتة شدة نكتة يا همسي wetuba tuyisoma ewulikira ddala kugamba erina amaanyi esooka n'ogikwata si kugita butiini oga dhikira
nojiwa hamsi yeka osoka nojikwata mkatini before nga tonagita wegendereza nnyo waloka space before nga tonagita dhik yeyo enyukuta ya kaf. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.